Mami Joan tukwaniriza nnyo mbale nsaba osooke kubuze ku batulaba. Abatulaba n'abatuwuliriza. Nsanyuse nnyo okubalaba nze Joanita Kawalya omuyimbi wammwe maama wammwe mwate abali wano mwenna. We tukusangidde wano gwayingiza Navio ku stage n'akayimba ak'enjawulo. Akayimba ako waka recording oba wakakoze specifically kaka Navio ku kivulu kye? Akakayimba nakayimba ne Navio yennyini. Era bwe nakayimba naye story erimu yeeyo ye bwe yayimbanga ebintu bye eyo hip hop ng'abantu tutegeera hip hop kubanga waabwe style ndala nnyo si eno eya style eya music waffe nga bw'omulaba kati obukubasookera ddala okuleeta eyo style nga byayimba abantu balaba tebabimanyi naye bagenda babiyiga kati obiraba byebiriko bangi nnyo abayimbi mwenna abato nga temuyimba ebyo. Era omuntu ayinza okwebuuza nti wakwatagana otya ne Navio Joanita nga tukumanyi mwe muyimba music oli owa band kale katumuyite bwe tutyo nga Navio wa hip hop mukwatagana mutya? Kakati ekikwewunyisa music bw'omala omuyiga omanya waliwo kye bayita fusion ekimu bw'okigatta n'ekirala ogenda okulaba nga bikola era Navio y'omu ku batandika eyo hip hop ye n'agigatta mu music omulala n'akola n'abayimbi ab'enjawulo ng'omuli Mukyala Nandujja ne Pastor Bugembe kwegamba olaba addira sitayiro ye n'agigatta mu birala by'otolowooza nti bisobola okutambulira wamu naye ogenda okulaba nga bitambudde. Katono nnyo okubanga muli bayimbi mwena tukimanyi Joanita oli muyimbi Navio muyimbi mwina enkolagana ey'enjawulo nti oba ayina bw'akuyita? Kakati Navio wafumbe bamaama bange bonna bafumbe ate alina ssengawe Mukyala Lydia Mugambi nze maama we. Kakati effumbe n'ensenene birina omukago ogweyongera maaso. Kakati ampita maama naye nange ate muyita kojja ne tutambulirawo omweyo embeera. Ekirala mwana wampisa nebaza nnyo Professor Magi Kigozi kubanga engeri gyekuzaamu abaana abalenzi muli bazibu okukuza naye n'asobola okubajjamu ye ng'omukyala si kintu kitono kinene nnyo era mwebaza mwebaliza ddala. Jinwene ya hip hop Navio gyayimba eri downplayed mu Uganda abamu bagamba tebagitegeera abamu bagamba naye gwe mmwe nga bategeera music hip hop ono how should we understand hip hop era tulina mu appreciating nga tutya? Kakati ate ekikwewunyisa music talina kyagaana waliwo abedda abagamba nga tetwagala ngoma ŋŋanda naye kati weesanga nga naye kika kirala neno hip hop abantu balina okuyiga okumusiima nabo balabe ayingira atya mu kye balina kubanga oluusi ebintu ebimu bigenda n'omulembe tosobola kumanya kiki kigenda kukwata era ddi nze bwe nayimba nalwo oluyimba samanya nti tulibeera lunene naye nagenda okulaba nga bitambudde nga tebitambulira wamu tewali style etasobola kukwatagana na ndala ogenda okulaba ng'ekoze ekinene eky'amaanyi. Embeera eno y'abayimbi okwestaako ebivvulu gwe ng'aludde mu nsiike ne ya entertainment kikyo girowooza kerina kyegatta ku industry oba egitoolako butuuzi? Erina kyegatta ku industry eno oba egitoolako butuuzi? For example embeera eno ey'abayimbi okwestaako ebivvulu okwestaako nti ono ataddeyo wano oni n'ateekayo ku lunaku lwe lumu ewalala kati nga leero wabaddeyo ne Private Erugogo kirina kye kigatta ku industry oba kigitoolako butuuzi? Kakati omanye ekizibu buli muyimbi akola programu ng'omulala tamanyi ne bwesanga bwesansi zero nakola kyo yange nalire Chameleon mwana wange era mwagala nnyo ate buli omu ayina abafansi be olaba ono ayina abafansi be ne Gravity ayina abafansi be wabula buli omu kimwongeramu amaanyi ate luli edda nga si bya ntalo nga ntalo oli amanya n'agamba nze njagala class we kubanga abantu buli omu ayina class ye omuntu ayina class eya Navio era ayagala Navio omuntu ayagala class eya Gravity era agenda mu Gravity n'olwekyo buli omu afuna omukisa okuba ky'abantu bajja n'ayongera okubalaba n'okubasemberera buli omu n'asobola okukola obuweereza bwe eri abantu be. Abayimbi ensangi zino tebakyawangaala bajja omwaka gumu abamu myaka ebiri ne bavaawo ku mwaka mala okujja kusa emyaka 48 mu nsiike eno magezi kikoyinza okuba omuyimbi ali eyo atandika ng'ayagala okubeera ne legasi ng'eyamwe gye mubadde nayo mu industry? Kakati empisa kikulu nnyo
omuntu yenna atalina mpisa tajja kusobola ati walaze ayagala omuntu alina empisa. Ekyokubiri buli muntu alina okumanya kyalina kyakola ne munne isimuwaka. Bw'ona olowooza mbu oli individio tokyasobola kukola kubanga ensonga giraba globalization now. Olajja eri walaba Afrika twalina Wilolo Ngoma netuyimba naye olinagamba njagala kuyimba na Navio. Kati gwe bw'ona olowooza nti okyagala kukola na banno tojja kusobola kukola. Ensi eyo gyeraze obwetoowaza kintu kikulu nnyo, empisa n'okumanya banno. Abayimbi abamu balina ba manager muwe ekitiibwa. Abayimbi abamu waliwo gwe bannaffe abatuyamba otuyambako okutumbuka aba midiya tuwagala naffe tubawe ekitiibwa, naffe mutuwe ekitiibwa. Buli omu ayambe munne okusituka kubanga buli omu takikola yekka, buli omu agattako nga bw'olaba Katikkiro bwe yagamba ettaffaali okusitula ffenna tusobole okubeera ku ntikko. Oli mukyala era tuyinza okuyita maama wa indasitule. Abamu ku bawala bo Sindi ne Shiba ensangi zino embiranye eri wakati waabwe erabika nnene nnyo. Embiranye eyo naye erina kyegatta ku indasitule, erina kyebagattako gongapo. Kakati nze sirowooza nti mbiranye ebintu byatandikanga ebyokusaaga. Ekisooka buli omu alina bwe yeeyita, omu king herself, omu queen. Kakati tebibeera ntalo, king ne queen baali badde wamu. Ensi lwakuba yagala gifuula nti embeera yammwe kati mwagala nnyo ebintu by'entalo, so nga entalo si ze zokka ziyamba. Olaba abantu abazze wano okusanyuka, ebintu byonna ebirimu essanyu bigenda mu maaso. Eby'entalo bibeeramu obuteeyongera mu maaso n'amakuuli n'okulemesebwa buli omu nga tayamba munne kweyongera mu maaso. Ensi we yatuuka tulina kuba nga lujegere, buli omu alina bw'ayamba munne okweyongera mu maaso. Obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo. Buli omu yeetaaga munne okugenda mu maaso, so si buli muntu kulaba nti abeera yekka. Oyanza nnyo mami. Sorry, I used to be a freestyle guy.